European Union tugitunuulire kubanga egamba byatunuulira naddala ebyali mu kulonda kwa Kawempe North byagyekanza nnyo. Era ne bagamba nti nawulidde akulira ambasada wa European Union wa president wa European Union ku bawaka abali wano gagamba n'abalala tujja genda nga tubakyalira. Ekikulu nnyo twagala nnyo okutunuulira yo European Union wonna weebadde etaddewo impact ki? Balaga nti ebadde mu kulonda tebadde birungi. Okulonda kwa 2021 mu mbiri yaliwo European Union bagiremesa okugoberera okulonda. Mu observer team tebaalimu. Kakati kiki ekyaddirira? Kiki ekyaddirira? Nti ntunuulira nnyo amawanga ga Afirika abazungu be batuyamba nnyo mu byonna byonna naye ate bakola kitono okutuyamba okukyusa enfuga gye twagala. Iyo FDC weeri naye ng'omusoto gwakuulwamu amanyi. FDC? Kati Fereti ati bagikuulamu amanyi. Kati Fereti ya gavumenti kubagivuganya eri ku PFF. Amanyi n'opuge yatandika nago n'endowooza gye yalowooza mu abantu bwe bali kaakati. Honorable Mpuuga temwamugoberedde. Yagambye obukadde obusatu obwalonda. Bwalonda opposition tebwalonda Kyagulanyi. Oya. Munamateeka. Kuba ku tikiti kwaliko bibiina bya bufuzi ku kakonge. Kubanga omuntu ajja n'agamba opposition banafu opposition bwe bati. Njagala ondaga obunafu bwabwe. Ekibiina kigenda kukola lukuŋŋaana lw'abamawulire olukolebwa oba buli wiiki. Amagye kyovalaninga. Oyo tobiraba wano ku Nuupu. Abantu ne beetegeka okuva ku kitebe okugenda okampeyingira munnaabwe wali Kawempe North. Amagye ne gakisalako kyonna. Kati obunafu mu mukulembeze oba amaanyi ge ono obijajingirawa. Ono kungootya abantu badde gy'oli nga tobagenzeemu. Nga n'ow'emyaka 4 akyayagala akomewo mu bantu. Kyagulanyi muleke agenda akuba enkuŋŋaana Arua. Arua alaba mugaane bugaanyi. Muleke agenda akuba enkuŋŋaana ekapcorwa. Nitumuganyiza. Leka Kyagulanyi ajjajjukiza abantu enkyukakyuka emubende muleke ajje. Muleke agende ekakumiro. Oba abanyoro banaamuwagire bati bamuwagire gwe muleke agende. Naye omugaanyi. Ate akatulo kategeso oyagala ajja atumuwangu. Ate tokomyawo omulangidde nti n'okubba yakubbye. Nze bwe mpulira omuntu opposition teyina programu ya ggwanga opposition na nsekana busesi. Nsekana busesi. Abantu bajja ne beerabira. Anita Amongo Kadaga yani mu revolution ya NRM. Bombi ababiri. Babe baani. Temubabyambo yafa tetulina tubawulire. Bakintu musoke bali wali ku lukuusi. Babidaanisa bali eri ku lukuusi. Bameja Kazola bafudde bali ku lukuusi. Kati Kadaga ne Betty Megundi Anita Amongo be baani mu revolution. Sensoba Kyagulanyi Ssentamu yanze kusinkana omu ku bakulu bw'atyo amaze kuwelkaminga omu ku abakulembedde president ali wamu n'abasajja be aliriza abasajja abeeru bano vice president in charge of Western Uganda mukyala Jore Jacqueline kamushaba Sinkanyero right George Sanyonyi Sinkanye Benjamin Katana treasurer w'ekibiina kino Honorable Betty Namboze Harriet Againo aliko kikolwa NEC omujjukira mu kalulu
abakyala Secretary General David Lewis Rubongoya, President bwatyo n'abaaniriza nga buli is very smart kubye is very smart the president aba smart tetumanyi olukiiko olwo kyerugenda okufokasingako naye nga walugidde nga waliwo abductions ezigenda mu maaso mu ggwanga omulongooti gwolaba guliwo kamera buli kimu ekigenda mu maaso wano buli kimu ekigenda mu maaso wano gavumenti ya Museveni ne basajja be bakiraba naye nga pulezidenti bw'azaabagamba nti fe tetulina kibi kyetukozesa okulaba abikola kyere ng'ebiseera embeera eyo ntazabagamba ffe tetulina kyetukukusa mu nsi yaffe byetukola bya musana pulezidenti ali mu kubayamu n'abamu ku bakungu era abalala bakyatuuka nga bwolaba motoka ziizo bakungu abalala bakyatuuka oluvannyuma olukiiko ate lukoze olukiiko lukoze President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bavubuka abato abagenda okuba nga bajjukirwa tubanirizaako mwenna gye nimusinzira okubanga mutuwuliriza n'okutugoberera n'okutulaba mwebale abatwesigana ddala nga mubeereeyo buli ssaawa nga mugamba eno kyano njagala lwa meseji yankyukakyuka tukweyanziza naawe atugoberera ng'ogatta ttafaali ku nnyaffe Uganda tweyanziza tuzze lunaku olwaleero abasinga mulinza okuba abapya okumulaba abakadde babadde bamumanja mwami Kiddo ono tubeera naye nnyo wano era bw'okebera mu video zaffe enkadde gyali ate n'analysis we omulungi tuzze tuli nayo olunaku olwaleero ensonga ze tugenda otunuulira z'ensonga ezakutte wansi ne waggulu okuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukyaza European Union ku kitebe kyayo ekyo ng'okitadde ebbali tugenda kutunuulira okulondebwa kwa Nandala Mafaabi ng'akutte fulaga ya FDC ekyo bw'okiteeka wabbali tugenda kutunulira ensonga ya PFF okubanga lunaku lweggulo yabadde ronchi mpozi Ntukyagoya kubanga tebana babbakiri yalinga bali mu kwetegekera ronchi so ensonga bwezityo bwe ziri olunaku lwayo tuli ne mwami Kiddo ali wano kababuzeeko bwamala tutandikiraawo atugoberera mbalamusizza wali tutakabanga naye Kawamigero yakyatukuumye atazzeemu n'atusinkanya leero yagala mutugoberere mpola mpola tutandikire ku kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okimanyi nabadde sikitegedde mbu ne kwenaale mu baakyala naye munendooza akageke batalina kitebe byali bya mukulu mu State House ndowooza naye okusinziira nga bwe nalabye nti n'ebibiina ebyo bagenda bikyalira ne katusooke tunulire okukyala kwabwe ku kitebe kya National Unity Platform mu byobufuzi wano mu Uganda mu byafaayo kisiga kifaananyi ki European Union tugitunuulire kubanga egamba byatunuulira naddala ebyali mu kulonda kwa Kawempe North byagyekanza nnyo era ne bagamba nti nawulidde akulira ambasada wa European Union wa president wa European Union ku bawaka abali wano gagamba n'abalala tujja genda nga tubakyalira ekikulu nnyo twagala nnyo okutunuulira yo European Union wonna weebadde etaddewo impact ki kyekibuuzo ekikulu ekyo nti nga mulabye ebyo byonna kubanga European Union yemu ku nsi ku union esinga okugabirira amawanga agakyakula obuyambi obuyambi obwo nga bujja mu mawanga bukola kyemuweesa amawanga ago obuyambi obwo bw'otunuulira mu lipooti ezize zibaawo abobservers ba Commonwealth abatera okubeera mu kulonda kwa wano balaga nti ebadde mu kulonda tebadde birungi okulonda kwa 2021 mu mbiri yaliwo European Union bagiremesa okugoberera okulonda mu observer team tebaalimu kakati kiki ekyaddirira nti ntunuulira nnyo amawanga ga Afirika abazungu
batuyamba nnyo mu byonna naye ate bakola kitono okutuyamba okukyusa enfuga gye twagala. Mmwe bennyini embeera eri mu Afirika n'obukulembeze kwegamba nkitwale nti gwe wennyini gwe weerwanako okugijjamu. Tekola kimala gwe kyewandirowoozezza. Andi kati gw'olina okugira, gw'olina okulaba nti nze njagala kino na kiri. Twala ebyokulabirako. Awo nawona mu Zimbabwe mwabitunuulyanga nga mugabye abaliisa akakanja. Kati bw'ogenda mu Zimbabwe ate Mnangagwa akubisizaamu emirundi 2 okuva ku Mugabe. Bazungu batuuza press conference ne bakulabira nabi ne bavumirira nini kisigala awo. Wamaye ensonga lwaki president ya Kyagulanyi yabagambye tubataddeko eriiso tulabe bye tubagambye mugenda bisa mu nkola. Kubanga abaye bibiina ebivuganya bagenda Kyagulanyi ayogereddeko ko mu Parliament ya European Union. Ne kiki ekikyukako. Abakulembeze babateeka kuninga n'agamba nti bw'otookole kino kubanga kyo kye balina okukola bakunyigiriza mu buyambi. Bakikoze ekyo kati baba tebakikoze osuubira kukyukako ki eky'amaanyi. European Union yenyini bw'oba ogigoberera bwe baamukwata mu kulonda kweyaruwo kwa Kasiyano Wadri ng'ali Makindye mu barracks muguni mu Komera. European Union yemu yeyo yasituka n'egenda Makindye mu Komera. European Union negoberera kampeni za 2021 ezaali okufa n'okuwona. Abapya ntera bajjukiza ti mawanga ga Afrika ameka mwolabidde nga presidential candidate amala okunominatingibwa mu mita ezitasukka 10 ne nomination wezibadde ne bamba moroka yonna ne bagyasa n'ebirala byonna. Mawanga ga Afrika ameka nga oli agenda okukola launch y'okutandika kampeni ye n'abeera ku kisaawe nga bwe mwalaba ekaceeka ng'ayogera gaasi ng'alinga kalenga akutta olusozi bakuba ebirwa byerabirwa. Abantu tebabijjukira nga bazungu abo weebali ekyaba okugenda kwabwe ku kitebe kituufu nze nkusuubira mu kitono. Na Uganda omuntu ali e Congo omuntu ali e Kenya atali mativu na bukulembeze bulimu yalina okusitukiramu okulaba nti alwanirira obukulembeze obulungi mu nsi. Kyali kibaddewo kino mu byafaayo by'ebyobufuzi wano mu Uganda European Union okwenyiga butereevu mu kalulu mabega nekabeeramu nekagoberera ne bakola observation yaabwe ne bakola ne report nzisigalawo. Nzijukira okulonda okwa 2016 Commonwealth yakulemberwa yali president wa Nigeria Olusegun Obasanjo yakulembera timu ya Commonwealth 1 n'alaga n'omutindo gw'ebyokulonda bwe gwali n'agamba omutindo gwali mubi nnyo. Ripoti n'esigalawo okyaba nti ebyobufuzi nkiddamu by'amawanga ga Afirika wamanga kyakula lwoya lwa mu nnyindo. Tetulina kutunula ne tugamba ensonga zaatuuse mu bagabirizi b'obuyambi kiwedde. Kubanga era European Union wano nga Museveni atunkana Obote 886 yaliwo. Commonwealth yaliwo. Ekyaba abantu baleme kweyibaala nnyo. Balime kweyibaala nnyo nti kubanga kino kibadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti twala ekyokulabirako ekirala nga Kyagulanyi batwala petitioni yaabwe ku ofisi za kakiiko k'eddembe ly'obuntu akya kibiina ky'amawanga amagatte Kololo ekyabatuusibwako ne bannamawulire atugobera bakyerabidde. Mboki yavuga ku bannamawulire naddala ono omuwala bambi ani ono gundi Namulindwa wa gundi wa NBS ne babakuba
ku kitebe ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu oba bakubidde kyo kikyaliwo. kitegeeza bino ebikolwa by'okumalako eddembe ly'abantu okumalako abantu eddembe ly'obuntu ne bwe binaagenda mu maaso bita tetujja kusuubirayo abo bantu kutuvaayo kutuyamba. Abantu nkugambye lwoya lwa munyindo nga bwe tugamba nti obwavu mpologoma muteerwanako ekola ki ekulya. Naye tokanya nti mwami Kiddu waliwo obuyambi obusibiddwa olwa mwami Kyagulanyi okulipootinga nga buli lunaku. Ekyo kituufu obuyambi busibiddwa luddawa ne luddawa naye tebumala kukakkanya abantu kye baalisuubidde. Tebumala. Njagala okuddako emabega 7/7 mu Gwokubiri nga Bishop Luumu amaze okutemulwa ne baminisita babiri, Commonwealth yatuula netugoba mu bwa memba. Yatugoba mu bwa memba bwa kubeera memba wa Commonwealth countries. Okyaba wano gundi Sana Abacha mweyakola effujjo nataba Kemisala wiwa Nigeria bamugoba mu Commonwealth. Ekyo tukiyita kyakusaaga. N'owulira nti gundi takyali memba wa Commonwealth countries naye n'okola press conference n'okola kino nkisigalawo niwatabawo kikyuka. Ate abazungu balina nnyo gye balina interest mu batunuulire. Wano 2007-2008 ng'atandika akalulu k'e Kenya aka Desemba. Akagugula n'akaali ak'amaanyi ennyo akakafiiramu abantu awera 1,200. European Union yayingiramu n'amaanyi, Commonwealth neyingiramu n'amaanyi, n'Amerika neyingirawo n'amaanyi. Lwa interest ze balina mu Kenya. Balinayo interest ki? Omwalo. Guno gwa Mombasa. N'ebintu bingi nnyo ebiri mu Kenya eri abazungu obutafaanana wano. Era bw'otunuulira ensinkano Jendai Fraser mbaka wa Amerika w'enjawulo gwe yasindika mu Kenya ze yakola ze zakkakkanya n'okukyusa Kenya n'okuwaliza Kenya ogenda okudraftinga constitution eno empya eya 2010 gye batambulirako kati. Gwe bw'otunuulira bajenizi bwe babadde Ruto ne bamusobola omukkakkanya bwe batyo n'atakola fujjo lyakolebwanga mabega oluza kyava kuki. Presa ya European Union eya Commonwealth United Nations yatwala Uhuru Kenyatta nga president n'agenda mu kkooti y'ensi yonna. Netwala kati ono aliko Dr. Ruto nga deputy president naye nemutwala mu kkooti y'ensi yonna. Kyobola nti Kenya mwagobera mwenna okwekalakasa kw'abavubuka. Gavumenti amagye wagalabako nga galumba abavubuka e Kenya. Kye baalaba ne kye baaliko bajjamu ekyokuyiga. Baafunamu. Baafunamu. Okay, naawe tuyisizaawo bulungi nnyo. Ekitegeeza ababadde balowooza nti message mwami Kyagulanyi kutulugunyizibwa n'abantu abawambibwa entakera bye bawadde European Union baafuidde embuzi mulere kubanga nupu yesinga abasibe ejjukira mu makomera nga basibiddwa lwa byabufuzi. Wa mu 2000. Bangi basibiddwa. European Union tekimanyi. Omubaka wa Amerika tekimanyi. Nti abantu basibaabo. Oba munange abatalina ripooti abayitaga ripooti. Atya embasi eyo nemujja ne mutunuulira ambasada. Ekyo si bwe kiri. Kuliko deske zonna eno ya byanfuna eno ya byaki eno ya byabufuzi eno yaki zonna deske kweziri ku embasi. Babimanye ekitegeeza. Buli lunaku babigoberera. Etuuka wali ensambya ku American Embassy buli deske weeri. Tuka ku British High Commission buli deske weeri.
Bana Uganda tulina okwenyweza ebintu bino tetugenda kulowooza mbu European Union bwe yazze okusinzira ku bwino mwami Kiddu ono gwampadde naawe gwowulira amazima gali tetwetaaga ffe kweberera mbe tuba bakukyusa ggwanga nga mwami Museveni we yeebereramu ako nako kakulu abantu abavuganya mwami Museveni bajja nebeerabira yajja atya mu buyinza ne mwami Kyagulanyi abadde agezezaako okutambulira mikululo egimu omuli okuloopanga mu wabweru byonna bikoze mwerabidde nti ne ba Lord Mayor batwalako n'omusango guli mu kooti y'ensi yonna obwavu mpologoma eddembe ly'obuntu mpologoma buterwa nako ng'ofa tugenda ku nsonga ya PFF kibiina ejjo nalabye kizizza amaanyi Besigye tadda ekifaananyi kyadde kikola ki ku lunaku lwa lungi kale sijja giyita lungi naye nze nalabye nga lungi wadde ekituufu tebanakiwandiisa tekisobola ne bagamba mbu naye Museveni asibye Besigye nno mu by'okusaaga tagenda wezaayo kati myezi 8 andi bwe gwe 11 PFF eno tugitunuulire yakozeseza ovulo eza bbulu ezifaanana eza National Unity Platform balina obufaananyi obukofiira obufaananya ddala obwa National Unity Platform kiki ekiddako mwami Kiddu Kyagulanyi nga bamutaddeko eryanyi tebatadde ku Kyagulanyi eryanyi tebamutaddeeko lyanyi buli ebyobufuzi bwe bibanga birimu okunyigiriza ebyo byonna byosuubira okulaba ebyo byonna byosuubira okulaba kubanga kati Uganda erimu ebibiina by'ebyobufuzi ne terimu nkola ya byabufuzi erimu ebibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo ne terina nkola ya byabufuzi byanjawulo kankuwa ekyokulabirako omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo yabadde ntoroko nga agenze yeetooloola eggwanga lyonna ku nsonga ya PDM naye mugubirire nnyo ng'ayogera ku laala esembayo mugenda okutunuulira PDM etwala ebitundu nga 15 ebitundu 85 aba ayogera ku ki byabufuzi abali ku kampeyini si byabufuzi kampeyini kakati tutunuulire omwaka guno okukasooka gutandika kibiina ki yali akkiriza okkuba laale ebyamba tebibabuusa amaaso Justi ono juzi emukono ewa Mulima Mayuuni baali bagenda kutuula kulonda bakulembeze baabwe ne poliisi ebakiriyalinze oda ne ziva waggulu ekayunga mwabirabye eggulu babagaanyi Uganda ina tiimu z'omupiira nyingi ne tiimu emu yokka yeyeeyaganyiza mu kutendekebwa mu kukola byonna mu kukuyambira ki kati ku ssaawa esembayo zonna tiimu bazireeta mu competition kujjukira Kyagulanyi yali atandise okutambula baddeyo ne bamukkiriza izi ensonga enkulu ez'okutunuulira PFF era okulaba n'okutuusa kakati emyezi 6 gyaggwako egiragibwa mu mateeka baali badde babakiriyalinga dda kubanga iyo FDC weeri naye ng'omusoto gwakuulwamu amannya FDC kati Fereti ati bagikuulamu amannya okiraba kakati Fereti ya gavumenti kuba givuganya eri ku PFF eri ku PFF bw'otunuulira ekifaananyi ekyabaddewo mu lukiiko lwe baakoze abantu balina ebibuuzo poliisi tebanyeze kumpi batambulidde mu bifaananyi ebiringa ebya National Unity Platform oli ziwovulo omuli bukofiira opposition wane Uganda lwaki terowooza nti bwe tuba tulaba ono nga yasobola yalina amaanyi gatumwongere maanyi lwaki ebyo mu Afrika tibiriiyo era ekyo kiviireko ddala buzibu buvaawa mwami Kiddu okunyigirizibwa kweyagaliza
katolo tuba tuli mu kunyigirizibwa kwali kweyagaliza a blessing in a disguise. Moi ebbanga lyonna yafuga Kenya n'ebizibu ebyaliwo kubanga kyatuuka ekiseera nga Kenya eri ku simple majority ebibiina ne tufuna Kenya asiri Ford asiri ne Ford endala ne beekutulamu FDC bwe yeekutuddemu naye bwe bagenda okugatta obululu mu kulonda nga kuwedde nga Moi alina ebitundu 3.6 ekiraba alina ebitundu 3.6 naye bw'ogatta obululu bw'abali bonna nga bamukubidde wala n'ebitundu 64 biri mu Afirika kwate oba enkaayana zijja mu kibiina mwennyini amaanyi n'ompuga yatandika nago n'endowooza gye yalowoozamu abantu bwe bali kaakati Honorable Mpuuga temwamugoberedde yagambye obukadde obusatu bwalonda opposition tebwalonda Kyagulanyi oya munamateeka kuba ku tikiti kwaliko bibiina bya bufuzi ku kakonge oyo mukwano gwanze saagala olumu namuddamu mwogera kabantu balowooza tulina personal grudges waakiri waliwo ensonga ze tutasobola kusirika ekyo kituufu netuzaanukula kakati obukulembeze emyaka 4 mu bulowolereze emyaka 4 ng'omuntu yalina Bank of Uganda akola kyonna kyasobola eyo ye point enkulu akola kyonna kyasobola kino ekibiina n'akisimbamu bano kiri n'akiteekamu bali kiri n'akiteekamu kubanga asobola bafandinga possibilities aziyina alina ne state kubanga amaanyi security agirina ojja ogende Katonga olaga activism w'amaanyi ennyo n'enkiiko eza inner circle ng'ozituulamu naye nga Mwami Museveni yakusasula nti kino twakkaanyiza ku kino kyabotoddwa kitya kumbe waliwo abadde asasuddwa ndima omuntu ayingidde mu buyinza n'abumalamu emyaka 10 emyaka 2 ndima kiyita kyangu era lima muyita munafu kati PF kyagamba kati yewe yali anoonya akalulu nti munonde ne president wange yagamba ngani Mpuuga nga bwagete yetaaga kumalirako oyo budde yetaaga kumalirako obudde nti kakati struggle z'Abafirika wezifiira mu kweyagaliza buli muntu ng'awulira ayaga anti naye alina ekibiina kye DA nakyo gye kiri eyo bukyali mugendo teguna kibiina nti Afirika President Barack Obama mu kuziika Nelson Mandela mu kwogera kwe yagamba nti ensi eyinza obutaddayo okulaba muntu alinga Mandela obuzira bwe yaliko ako kakulu nnyo obutaddayo okulaba muntu alinga Mandela ne bakukwata ne bakuteeka Robben Island kumpi buli mwaka ne bakusuubiza bino n'ogaana ne batuuka n'ekiseera ekigamba nti Transkei bagenda gitongoza bagiwe obwetowaze Mandela agenda abe president wa province ya Transkei n'agaana bameka Mwami Kiddu katono bw'otunulira PFF eyo ku Lukwago ne Kizza Besigye ani gw'olaba ayinza okubamu embavu ezigitwala mu maaso bonna balina embavu buli kibiina kyonna buli akikulembera alina embavu naye bakuganya zitwala mu maaso embavu ezo kubanga omuntu ajja n'agamba opposition banafu opposition bwe bati njagala ondaga obunafu bwabwe ekibiina kigenda kukola lukuŋŋaana lw'abamawulire olukolebwa oba buli wiiki amajene kyovalaninga oyo tobiraba wano ku Nuupu abantu ne beetegeka okuva ku kitebe okugenda okampeyingira munnaabwe wali Kawempe North amajene gakisalako kyonna kati obunafu mu mukulembeze oba amaanyi ge ono obujajingirawa nga tumulese agenda omuwangulire nkugambye tiimu z'omupiira tiimu A gireke egenda etendeke ne B gireke egula abazanyi
jeke kole buli kimu ne B ne C ne D kati gwe jangu mugambe bye mwafutese mubirage ne guli mu kisaawo ogwo ogamye omwaka guno mpaayo olukuŋŋaana lwa ekibiina ky'ebyobufuzi lwali lukkirizibwa tewali kubanga ne Kyagulanyi bye yali atandise okuba nga atambula mu buli region kakati ono kungootya abantu badde gy'oli nga tobagenzeemu nga n'ow'emyaka 4 akyayagala akomewo mu bantu Kyagulanyi muleke agenda akuba enkuŋŋaana Arua Arua alaba mugaane bugaanyi muleke agenda akuba enkuŋŋaana ekapchorwa okulonda kugenda okutuuka President Donald Trump akalu kano bakatunulira ku ssaawa esembayo yatalaaga Amerika okumala emyaka 2 kumpi ono munne ebbanga lye yamala ng'ali mu service oli ye ng'ali mu bantu nitumuganyiza leka Kyagulanyi ajjajjukiza abantu enkyukakyuka emubeene muleka ajje muleka agende ekakumiro oba abanyoro banaamuwagire bati bamuwagire gwe muleka agende naye omugaanyi ate akatulo okategeso oyagala ajja atomuwangu ate tokomyawo omulangidde nti n'okubba yakubbye nze bwe mpulira omuntu opposition teyina programu ya ggwanga opposition na nsekana busesi nsekana busesi nga bwe wawulidde Erias Lukwago Gulannyonnyola nti taata gundi watuleetera famire eno n'omuwulidde bulungi eggulu nti mu myaka gino gye tuyingidde ana omwaganya gwali gubadde luddawa kuba ebibiina by'ebyobufuzi oba ne suffocation eri mu NRM mu ruling party we mbadde ngenda kikubuuza ebiragiro tebaddeyo kulya muntu yenna ye ayisa kigambo nti agenda kwesimba ku national chairman wali okiwulireko yali yesimbiddwako zentalo wakati wa Kadaga n'Amongo toziwulire zifuutuka ku kyafemero ebyo bijja genda yesi problem ya nannyini buyinza oba ogwa Kadaga oba Amongo ogwa ebyo tibimukwata yavuga mbalaasi ye kati mwezi yaga bwe ziggwa kasita amagezi mukuma nga weeziri swi abantu bajja ne beerabira Anita Amongo Kadaga yani mu revolution ya NRM bombi ababiri babe baani temubabyambo yafa tetulina tubawulire bakintu musukulu bali wali ku lukuusi babidanisa bali eri ku lukuusi bameja Kazola bafudde bali ku lukuusi kati Kadaga ne Betty Megundi Anita Amongo be baani mu revolution ebyobufuzi biina revolution okumanya y'amaanyi mbadde ntunuulira awo ng'erwe lwagamba ale retirement ekaŋŋende lwaki yagenda mu ale retirement akubase mu kiti ow'ekitoletole akoleki era luyandi tukoleddeyo omusomo n'atusomesa ku kye bayita okuweerereza mu gavumenti ya Museveni tasobola bajja munywa tasobola kwogera tasobola bakukaba toyina emmere gye bajjudde mu ddiiro lyo n'abaana bo tobaganya kukwatako kali onooganya ab'okumuliraano nano n'olutalo oli wakati w'Odreke Rwabogo n'omutabani nga nalwo luli eyo lukulu luzibu revolution bagamba nti bw'otogivaamu n'odda emabbali n'ogirengera ng'etambula ekutwala naawe ekutwala kyekyo ekituufu ate kyanseziza omutwalo ono kati zeerudde bulungi kubanga n'abo abantu bawumuza abo 1,300 olowooza nti bagenda kudda eyo naye bajubireetinge kozi nga buli muntu bagenda muwa kawumbi ye triliyoni emu nga n'obuwumbi 3 ensonga enkulu eggwanga lino Mugisa muntu alyogerako nnyo bwe luli kyenkya ligenda kubeerawo litya after Museveni asiba bungi kyoba kibuusa amaaso ligenda kubeera litya after him
awo ne bakibuuzanga nnyo mu Somalia awo 89 awo kiyenda linaaba litya after genocide Bale yali liteeredde okuva 91 nakati. Mwami Kiddu tugendako ku FDC kuba PFF ebyayo biri awo nabyo biri agana. Ejja kutambula. Tusabe akiko k'ebyokulonda kagikiri yalinge. Naye ng'ekopye ennyo Nuupu. Agireke ebyo bya bufuzi. Tugendako mu FDC Nandala Mafaabi. Ekyo yagala okugamba nti namba 11 wa Liverpool bw'abigula ennyo ng'ogamba ate lwaki akopye wa Chelsea. Bonna bafa buwanguzi. Exactly. FDC omukulu Nandala Mafaabi yagikwatidde flag. Sio yalabwako mbu yatwala ebisawe Katonga muzeyi omukulu Kiza n'abibagobya. Kakati mutuni omukulu Nandala Mafaabi abamu ku bannabyabufuzi bannaggaga ye Nandala Mafaabi. Oyo Nandala Mafaabi musajja mugagga nnyo bw'oba nabo basobola okubeera mu sikando bwezityo. Kakati ate ng'ambe ki ninga ye FDC sina bigambo bingi nkugambye musota gwe baawangulamu amanyi oguli wali era olunaku lwe banaakwasa certificate ekakasa PFF eky'okuba enkomerero ya FDC. Era Grace Mujju yagambye official ensiibudde ondeteeka limukkiriza yakati agenda oba kuddawa ali mu PFF yagaze mu PFF mwali naye ninga byonna kugezaako bugeza FDC tekyayinza kusituka ne baako ekigambo kyonna kyeyogera ne tuwulira. Kati gwe kitundu gy'oli FDC ogirabawa? Siina we njirabawa ne Mubende sigirabawo. UPC ogirabawa? Sigirabawo. Simanyi na bukala ya bakugamba juzi mawo nti tumaze okulonda ku byalo byonna ne ku miruka ne ku magombolola. Mao gwe gye wali DP wagiraba eronda luddawa? Ne chairman wa DP Mubende simumanyi. Ate nga ndi mawulire. Balo. Ndikyova olaba ye mwami Museveni amanyi obuzibu we buli. N'abamu ajja bakkiriza UPC kubeera ale muni kubeera ale amanyi obuzibu we buli. Buli kavule. Gwe kyoba okola gwe maakinga Haaland yekka. Kati Haaland yekyagulanyi. Abebe bamakinze gundi wa Madrid tebagikubye Barcelona teyagikubye. Mane City kuluno yamalidde wala nnyo. Ebintu tebyagitambulidde bulungi. Amanyi ti bano banyumyamu bunyumya bali bagira bwe bati ne bwe bati. Kwega buli kibiina abamanyi ebiriyo. Ndowooza wamaye ensonga lwaki ne ku Nuupu akati ayongerawo kamera. Information tekyafulowinga nga bwe yali agifuna luli. Bayinfoma be bagenda baba eliminatinga. Anti kaakati nkugambye nti amaanyi agayina mu buli kimu. Asobola n'ova wano n'olaga activism ey'amaanyi ennyo mu PFF. Ninga oli ku payroll. Nga Museveni yakusasula. Nina netiya gaasi n'akulya. Nunda ku muzindaalo n'oboggo ne bagayi oyo aboggole nnyo yatakwatibwa. Olumu ne bakukwata nako n'osulayo. Ne bakutta. N'onaabako n'ogenda omulako mu Seraton. Diiru wagimaze. N'abona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato. Okyaba. Kakati nkugambye demokrasi ayogerwako osobola okuwa omuntu ekintu ky'otayina. Kuba ne mu pati temuli demokrasi. Oli bwakugamba omuwa akakadde kati osobola okukamuwa. Lwaki? Mbasikayina. Okiraba. Bw'oba osobola okutunuulira juzi ku lukuŋŋaana lw'okugulawo ekkanisa Sembabule. Sam Kuteesa chairman w'NRM Sembabule. Ono omubaka n'ayogera. Ono omubaka omulonde. Ng'ate enamba 74 mu kibiina. Sekikubo.
bapromota b'ekibiina n'amansambu munya ne bamugamba tojja kwogera. Ntunuulira jene yawummula nga munnange ate amagye ge gakuuma yali retired general. N'okkuba gakuba lwashande lwakyago tegabeera ne mugisa muntu kuba naye jeno kano Besigye lwaki tegabeera naye naye ate wabula bo tebali retired nga Lwasande kati yuyini yaremu ate awo oyogedde ekigambo ekizibu. Amagye ne gatikka ebimoroka okuva wali Kachiri ne gajja Sembabule naye nga gwe gagirako retired. Jeno Lwashande alina mu kalulu amagye agatakkirizibwa nti genyigire mu byobufuzi ne gakuuma oli ayenyigiddemu ne bakola n'effujjo. Pulezidenti n'alaba n'okulaba abantu nga balwanira mu maaso gaabo ne gakwata omubaka wa paalamenti Jake nga pulezidenti yatunudde bwala eza n'agamba engeri yalina mwala we tubafuze bano tubalina mu ttaano tebalina gye badda. Abeerawo n'akuba n'obula n'agamba anti balwanirira gundi ideology ye ey'okutandikawo NRM. Anti kaakati Gaboni yakafuna juzi enkyukakyuka. Umar Bongo yafuga emyaka 42. Mutabani we Ali Bongo najja n'abakarakata baka juzi akalulwe kajja nga tekategeerekeka amagye ne gamusitukiramu ne gamuyoola. Ninga emyaka mangi bakarakase Gaboni. Kati wano nakyo kyetulinda. Wano nakyo kisoboka. Bannayuganda be batazibuke maaso. Bannayuganda bugamba ozibuka amaaso nno. Ebibanyigiriza bingi nze siyinza bawakanira basobola. Basobola. Nze siwakana mbu tebasobola. Nedda. Anti kakati babalinze kamansukira we gavumenti zonna teziba nnafu. Nakwabala bajja ne banyooma. Yawo Ugundi yali munafu. Teba nebituuka nga tukyasobola kyakkola. Rulia Ali Bongo juzi ng'alaje na mu State House bananga amawanga g'ebweru namu mushautinge sauti nga kawedde mudda. Kati yo Uganda tetunuulye naye tuleme nnyo kunenya opposition. Yofuzi ekisaawe mwe bazannyira bakiteekamu amayinja kirimu amaggwa bo bali bazannyira mu ngatto opposition eri mu bigere byereere. Anayi Shaba kugamba ebibiina by'obufuzi byonna biringa ebiteereddwa mu kakuti yaakamu era bukiri biri omwo mwe byekubira. Tibiweereddwa mwaganya nkugambye omwaka guno mbuulirayo yali agambye ndi kakati nti DP erina olukuŋŋaana gaggadde e Masaka n'erukuba. FDC erina olukuŋŋaana gaggadde naye ate nekino wadde kuba obudde tukyali mu budde bwaffe ekintu kyamaawu kino okudda endagaano yagivuddeko buvi kiki eyani gye baalina ne Mwami Museveni etya ani yali agisomyeko kati kiki ekyali kimugasse Mao ne Museveni agenda akolere mu gavumenti ate ng'ayagala amuvuganye n'omuvuganye amuvuganya atya kuba pulezidenti butya teyakomyewo eka naawe bimuve namwe mu katemba wamu Mao waakomyewo kuba pulezidenti vice president bwabadde takomyewo ng'akola ki nga minisita kati owa minisita yabuvuddeko agenda bulita yalingando agenda buzayo ndowooza ate anaavuganya nga ye minisita ate nga bwavuganya kuba pulezidenti lwaki byonna wano bisoboka kati waliwo Mao waliwo Museveni andi Mao wa DP Museveni we naawe biveeko Nambozi yakugamba nsujju kungulu kiragala munda kyenvu agenda Mao mu myaka 2 yakafugira DP emyaka 15 yagambye talina gy'alaga. Watunulidde Mbidde omumyuka we abadde avumirira byonna kati ye campaigning manager we Tebo kati yenyenyezaamu awo
shake table yenyenyeza mu bweti naga okay kati gwe botunulira DP n'abamemba beeyina na ludda wawonna ne ssente zigenda kuvaawo eziba ezituuza delegates conference nga 3 egini Embalala ye lwaki egitute Embalala kugambye DP mawo yo kabi yo kyona nti babongo bonna baakola ki baddukayo yanawulidde ono gundi ng'ali mu kulaajana ayagala kwesiba kuba secretary general gundi Rumu wano Richard Rumu nino ati Richard Rumu ati binayogera biki nina babamise bamala apapala Dr. Ruruma apapala bazzaako ki tebayina agenda kuba wangulira yeeri baagala bifo ate bifo ki agenda kuba wangulirayo ne mu cabinet eddakaddeyo addeyo nga minisita chogali shafu ezinagira zitingera beti amongini muka akena na mwandu manya muka mwana wo bote yali avudde mu cabinet mwali UPC si evuganya NRM erebifa wa mpozi wao bajiwagiride ne wangula yene wafudde omukazi akoro ye waabwe UPC waabwe bine ebirala bijja luvanyuma ekyali y'amaanyi ewaabwe gye bali mu nena ale mu stronghold area ya yeri luddawo ankole kweri tutwaleko ku Kyagulanyi tulabe ekinaddako anaayitawa ati tunamanya tutya ekyo tikiriyo njagala abantu mubeere kyembagamba kingire mu matuuga mwami Kiddu njagala nga Museveni bwajja mu Buganda nakubalaaleye abantu ne bajja nono agendeko eri stronghold power gyegamba bajja mu kumukkiriza era nasituka bw'ati gwe regional police commander ne DPC ebyamwe biba biwedde kabaka weddemu naye nno ne Buganda nyivu nalabye enjuki nga zirumbye ku mukolo gwa Buganda for Museveni ewa mukwano gwange Sise Namuju kati Buganda eba nsanyufu kuki sente za Buganda gavumenti ezigaanidde obumbyo mwenki ekitegeeza obumbyo 529 Buganda sente zebanja gavumenti ate ekyokubiri ng'abaana ba Buganda be bakubwa emigo be bajjudde mu makomera Edward Sebuufu muki Muganda kakati Buganda neebeera ensanyufu nja kumaliza na kino European Union gye twatandise nayo twalabye amaanyi gaayo nti mu nnaku 3 nga tulaba abasiba abali mu koti maaso bali bweru Pulira wenno mbadde nerabidde okugamba etteeka lya UPDF Act mu parliament olwaleero mu parliament liyinza n'obutakkirizibwa genda mu bukiiko liyinza n'obutakkirizibwa naye ebyo n'abantu balina okuguma 26 si otaliramu amanyabu tewali mutawaana na kino kijja kukola ki kijja kugwa kubanga kati abagenda odiisa bambala ddubawo 10 balinayo 10 ekirala kyali kigatte mwanyi netteeka waliyo 10 ekirala ekijja ulira kasente wekayiika banaye bantu betusindika ate batukiikirire bakole ki bw'otaazirye ng'omulala azirya naye nga General Katumba Wamala yadde alaga ekizibu mutani wa Siriri we yafiira wali ku junction ye Munyonyo Kajansi gindi wali kazi okudda ku bichi ya Bobi Wine n'ekibiri ebigome bye baateekamu byonna ngigamba baali babanja obuwumbi 43 okukolawo Katumba yaganze enkola ki bambi nalabye Sudiri ng'agenza okulabawo bambi omwana we yafiira yabadde agudde ne mu mmotoka ate bambi gy'atajjiddemu yatagadde ne ŋŋamba musajja bambi alina ennaku y'amaanyi naye abo be bamu ku bantu abatandisa be bantu abalowooza nti Uganda gye balimu eri safe balowooza eri safe nosinga ewaabo olunsi wadde ye tumutwala nga Munnayuganda okiraba ekyo tekikugaana mbu wali waabotose ng'alina baalina okugabira bayiseewo ekiki kijja kuyitawo ne baba kubanga kati ate ligenda tulira n'eryabayimbi copyright
byonna bibadde biyitale bigenda leero ku mmeeza bayinza okinyigayo eri kopulaitiro kiki ku mwami Museveni ey'abayimbi kiki abayimbi abo ng'abeetaaga bamukolera kampeyini ayinza okwagala obbaddiza etya bwe batagenda mu kampeyini tawangula nga yeetaaga abantu bajje bazikola kugula vite bayidikenza abo babebekulu kibeki ayinza okubawanga buga retirement yaabwe nabo bawoomere ebyo byonna nkugambye oba abayimbi abeetaaga oba tabeetaaga si issue katono nnyo mwami Kidulinda kuganga tonamaliza nina ekintu kye neewunyiza ate emisango gya Sewanyana gyakyuse ne bateekamu gundi ya terrorism kati omugenzi bamugye ku fayiro olw'okuba yetaliiwo naye jjukira nti emyaka gigenda kuwera 5 tetulabanga bwe bawoza wali nakuleeta babalumiriza bwe weerabidde nti Basaala Asaadi ono gwe bakamamulako mu Siriya waliwo abantu beyasiba nga yakayingira mu buyinza baavuddeyo akavaamu oluvannyuma lw'emyaka 3 nga tebagendanga na mu kkooti nga yabasiba ene mwami Kidu bino ebintu nze ndowooza olumu kati interest yaawe ebaluddawa muki kati Sewanyana interest ye ebaawo kuba kale baali babiri kati omu n'okufa yafa bannaayi bwe abakulembeze ba Afirika kukutukira ku muntu abantu mulina kusigala nga mwebuuza kimu ebyagisaako bote byakyuka nti binaba bikyaliwo ate byeyongedde namwe ebimuno munnaaye kuba luli panda gaali waki wamanyaga bonna bana akasente obayitako ajja kuvaayo ne kakati wano akiraba si mwina kuva waggulu kuba mu musango gwa Nalukoola baasose ne bakkiriza cross examination ng'abuuza bannambi ate olwagize endowooza omulamuzi kati omulamuzi kye yawadde tekyabadde mu tteeka ate ne yeekyusa byonna bwe bijja okuba kati kulimba balinga bakikiza utu Nalukoola kakati gwe wawulya musango gw'ebyokulonda n'ogwata egirimiti nga abalamuzi abamu baga nti amagye gaalina eddembe okuyingira mu paalamenti gakuba ababaka obuzibu kwagaba emirimu naye nekyo kiri constitution obumwe Museveni yakyagala okuba nga yalonda omulamuzi n'alonda deputy n'alonda constitution ye yeekolera constitution eri wani yagikola pozi wamu kiina mwenaani yali afuga eggwanga lye kiyayagala kiyateekamu bana kirabika bubi ayewo kyandinywe nnyo constitution wegambira nti omuntu essaawa 24 alina okuba nga ali mu kkooti kigoberero nga naye nakyo si yakireeta ndowooza ekyo kyaliwo okuva dda mu constitution nti empya byateekebwamu naye kyakigoberera naye yali abalaka kyawo mu kukirowooza ekyo n'atakirowooza nti kijja mwetaagisa mu maaso abamu bakandaalirizaayo kakati jjukira nti constitution eno egenda okukolwa ng'ali mu myaka gigenda nga 7-8 yali tasuubira ggwanga kufaanana bwe lifaanana kaakati n'obulamu yali tamanyi nti Mukama n'abumuwa okutuuka awo n'agamba kanvube byenvubi yemu bateekamu ttaamu limiti nga teyeekakasa n'atuukayo ako Nyerere yakwogerangako Nyerere yakugambanga nti buli myaka egyayitangawo ng'alowooza ekinaddako simanyi walabye saavisi ya gundi ya mukyala gundi ya Mother's Day Erubaga ya Bobi Wine alina mukyala ono Kyagulanyi naye ne kino temukibuusa maaso enkyukakyuka ziri mu Burkina Faso wetwogerera kaakati azaitooko omuntu asinze omukulembeze ettutumu ku lukalu lwa Afirika Ibrahim Traore myaka 37 omukulembeze wa Burkina Faso oyo abeera mu uniform wali omulabyeko mu kyambalo eki oba ayinaayemu eyo saati nze simanyi ye kyayagala talyambala suuti newaba agenda mu bwamasuuti kakati ye majority
population abasinga obungi bali mu age bracket ye. By the way. Hey. Nti kakati Kyagulanyi wamutunuulidde. Mukyala we yagenze yasomye essomo eryokubiri. Nti kakati tunulira Kyagulanyi emyaka gy'alina. Tunulira mukyala we gy'alina. Kati kyusa mu bannabyabufuzi. Prime Minister atuule wali, Speaker atuule wali, First Deputy Prime Minister Kadaga atuule wali. Moses Ali atuule wali. Moses Ali baliko oyo musajja. Leo tuli ku bakyala. Minsa Kabana, Minsa wa Kampala atuule wali. Ate Speaker. Anti bonna batuule wali. Bakyali mu age bracket yammwe. Kinjawulo eyo gye walabye mu Lubaga Cathedral. Kakati gwe emyaka egyange walabyeyo bameka ne bakazi baabwe ng'emigongo gikutamye walabyeyo bameka. Ku lunaku lwa Mother's Day. Terubadde as such Mother's Day. Baluyita Tuesday Club. Abafumba abaagattirwa e Lubaga. Kati ne lukwatagana n'olunaku lw'abamaama. Mpozi naye gye yagattirwa. Yawe Lubaga. Awo nabe walabye baagattirwa Lubaga. Ne lwakwatagana ne lwa Mother's Day. Wamma ndowooza message kye yava yawanvu ye. Nti yabadde egatta ebintu bingi. Yabadde egatta ebintu bingi. Nti emyaka. Age bracket. Kugambye ab'emyaka gyange walabyeyo bameka nga bakumba. Bokere ku makyanga tibuhabulwa ne mukyala we Janet bagenze mu church kusoma masomo. Kati kikola. Janet yasoma alisomere sawezi. Mwanange ne Mwami Museveni obulamu yabuli mu lwakwerabira. Of course. Tewali atayita mweyo age. Okiraba. Ni bwayitawo. Ate kizibu. Kwe kuyitawo gwe nolowooza nti bukyaliwo. Kutukolera ensobi yawo. Tutunulidde Papa Leo. Ng'avaayo. 14. Ng'avaayo mu kadirisa wali waggulu. Wa myaka 69. Era otunulira atambula. Olaba emyaka gy'alimu. Ne Papa Francis omugenzi yali myaka egyo. 60. Yali ku myaka. Of course. Akono kalimu olukolosofa. Okiraba. Abantu basibe. Basebo gye twatandikidde wawanvu. Batugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Twebaza kubanga obudde bwe muwaye tetubutwala nga kintu kitono, tubutwalira ddala nno nga kintu kikulu nnyo. Abasubscribinga namwe abasharinga bane twagala aba sponsors. Tetukyalinako n'ogu. Obwavu bwe bunaatutta data nga tetumulina message nga naffe tusooka tulinda. Kwate tulina kyakkola munnaye. Naye ekyokulaba content yo kikulu nnyo kubanga nakyo kitu kyekimu ku bituleeta nga mulabye waka gwe tukoze. Ekyokubiri bane mutufuleyo ku ba sponsor. Tusponsoringe programu zaffe zino. Abali ku Facebook ne TikTok tunoonya ba sponsors ba sponsoringa ku YouTube channel yaffe. Tulangire wamu numbers tuzirina ku TikTok, tulina ku Facebook ne ku YouTube tusofate tunatambula bubi. So mutuweyo kuba naye ku kasente tusaba ku sponsorship tusobolo banga tutambuza emirimu gino kubanga nafa abagitambuza tetugitambuza nti tulina abatuwa tugitambuza lwansonga nafa obulumi tubulaba bitunyigiriza ffenna kyekimu kati kiriko nti oba ani akutuma oba ani abikusabye nedda tunyigirizibwa naye oyinza obeera noga nti anze kanneesobola katusooke tuteekemuko ku maanyi tulange bane buli bizinesi egenda okujja tujaniriza kamera abeera ku kamera ayina okulya ayina okunywa bingi bye tuteekamu erewe nga bwe mumanyi process mpanvu so mutuweyo ka sponsorship basebo ne bannyabo nobawemba ofu bungi kubanga kati eno mwami kidu gye tumukyalidde omulaba tokyasobola mutambuza tabudde tabulina tulina kujja gyali ate waliwo akagendo so tuba twetaaga okutwempawalinga tusobola nga tutambuza emirimu ne message etambule so waliwo oluyinda buyinda wali ongambye okutukolako awo tufunire kabaasa simanyi gye wasibira naye abaana abo okyamusa omuntu n'atunda ne byalina mu nju nga lowooza kakubye kumbe ekintu kikyali so kale kati muzikirize mbasibulire wano ddolo ku kamera abaddeko mwami Kiddu tweyanza obudde bw'otuwadde webalire ddala ettaffaali ly'otugattako kituufu si kyangu kusanga muntu mwami ng'ono ng'asobola ofisa akadde nti kale kanjogereko kambayo ku message si kyangu
era nze nange ndi mutabani we ndowooza ensonga lwaki anzaala buzaaze okujimpa kubeera n'okumufuna byakupita mu process so si kyangu naye kamba sibulire wano nsaba takumira musaala bankumire tujja kuddawo mulundi omulala nga Katonda ayagadde.